Alright, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango otuuliriza webali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Donald Trump, president w'eggwanga erya United States of America, akabatemye. Afuddeyo n'akabatema ke babadde tebasuubira. Baani jjukira nti nno eggwanga erya South Africa libadde lirinayo show G20 ey'okwolesa omwo ebadde basuubira discussions ezigenda maaso ez'enjawulo. Wabula babadde basuubira President Donald Trump okubanga alina okukiika mu show eyo. Wabula kibamuddeko enviiri ku mutwe waakabatemye mu ngeri eno. Wabula nkutegeeza nti oli ku UG Update TV ku sinzo obanga otuuliriza webali kwekuumira ku mayingo gano. Abali mu diaspora, abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebali kwekuumira ku mayingo gano. Donald Trump akatemye President Ramaphosa wa South Africa. Amugambye nga bw'atagenda kukiika ku show yaabwe eya G20. Lwaki? Abagambye nti nno muli eyo ba white farmers battibwa saako n'okuwamba ennimiro zaabwe ne famire zaabwe zittibwa. Kyokka mwagala tugende mu maaso n'okubanga tujja ku show yammwe. Abagambye nti nno musuubira ebintu ebigenda mu maaso mu South Africa, genocide egenda mu maaso, saako n'okutaba white farmers n'okonfiscatinga ettaka lyabwe oddiwamba n'okutta famire yaabwe. Mulowooza nti tetubimanyi? Kati musuubira ffe okukiika mu samiti yammwe nga discussion yonna egenda kuba nga tuteesa ku genocide saako ne confiscation eya land grabbing eri mu ggwanga erya South Sudan na South Africa. N'abagamba nti nedda tekigenda kuba wekityo, era abasuubiza okuba nga tagenda kuba nga akiika. Wabula jjukira nti nno embiranyi wakati w'eggwanga erya South Africa saako n'eggwanga erya United States, omukwano gwaseebengerera oluvannyuma lwa South Africa okukuba Israel mu kkooti y'amateeka mu International Court of Justice nga balanga Israel okubanga etadde genocide ku bannansi b'eggwanga erya Palestine. Ggwanga lino erya Palestine we yali kuba we bagenda maaso n'okubanga bateekayo olutalo, era agamba nti bano bagenda mu International Court of Justice ne balwopa eggwanga eryo. Kati nno kino kyateekawo embiranye wakati w'eggwanga erya America saako ne South Africa. Si ekyo kyokka, olutalo lugenda mu maaso wakati wa Ukraine n'eggwanga erya Russia nayo litaddewo empalana wakati w'eggwanga erya US saako ne South Africa ng'omukwano gwe kubanga buli muntu alina oludda lwe lwawagira. Kati Donald Trump agamba nti kyetugenda okukola kwe kusalako obuyambi obugenda mu maaso mu South Africa. Jukira South Africa receiving 2.3 billion US ku buyambi bwe bafuna obugenda mu ggwanga eryo nga buva mu ggwanga erya United States of America. Kati Donald Trump agamba obuyambi obagenda kubanga babusalako, so ne samiti yaabwe tagenda kubanga akiikayo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza nti nno empalana egenda mu maaso n'okubanga ekula. Jukira nti nno omusajja mukulu Ramaphosa, president w'eggwanga erya South Africa, yavayo n'agamba nti America temulowooza nti no Africa tugenda kubanga twesigama ku mmwe nga tutambulira ku ntuliza mmwe, kyokka nga mugenda mu maaso nga munoonya ebyobugagga nga mubijja mu mawanga gaffe ag'aba Africa. Singa Africa teriiwo, America yandibadde teriiwo, kubanga ebyobugagga oba economic status zammwe ziyimiridde ku byabugagga ebiva mu mawanga aga Africa. So Africa si gye mwandibadde munziniza ku ntuli yammwe nga mugenda mu maaso n'obbayigganya saako n'obbateeka ku pressure olw'okuba nti mulina obuyambe bwe mubawa. Obuyambe mutuwa temubutuwa bwa bwereere, ebyobugagga bingi ebyaffe bye mubbye bye mutwala. Bw'atyo President we South Africa we yavaayo n'aliira mu ttama President Donald Trump ekitaamuyisa bulungi, ekigenda mu maaso okunyweza empalana yaabwe relation diplomatic yaabwe
engeno okubanga etaataaganyizibwa erya wakati w'eggwanga lino erya South Africa saako n'eggwanga erya United States of America era bo tebalima kambugu wadde n'akamu n'akeddagala. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obanga otuwuliriza bali kwekumira ku mayingo gano era nga nkwagala nnyo wabula mbagaliza weekend ennungi mwena bali mu ganda lya weekend namwe bavudde ku church namwe mbakulisaayo nnyo mweyagalire mu weekend mweraba tugenda kuba nga tukomawo. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbebazaamu akensuso mmwe abagenze maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbebazaamu akensuso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanuma kubanga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbebaza mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu.
kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naye mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwane kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'owetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga gwe munnansi ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.